anti tutandise mpola mpola tulekedde kina Uganda Kyotera Film Production mugave mukiri Uganda batugambye ntutandikidde mu katundu akamu ekibaale. A film directed by Duncan Katala. Naluja Rona ye yatumye amanya. Omuwandiisi Katala Duncan. Script advisor Ronald Musiru. Director of photography Duncan Katala. Muzaikalia Mwesije Alex ku kamera. Manager ku location Mutyaba Alex. Film edited by Katala Duncan kina Uganda. Salongo Muyanja Husaifa. Muwozi badde manyi muwozi ono nga tubadde banini. Halo Duncan Katala producer. Duncan Digital Studio etugenda maaso etandika bampita omugave mukiri Uganda ekkubo ly'omu omusambwa mu kkubo ly'ekkoki ye firimu etandika kale tugitandise mpola mpola saba kunyumirize ogenda okulengera tuli mu ngeri y'akabira wano waliwo abeebase waliwo asamira beebase asamira bwe girinnya wuno etandika kale kubaali beebase nazuukuka omusambwa mu kkubo ly'ekkoki tuli mu katundu akamu ekibaale adde engulu okulaba jaze engulu nga tategeera waliwo asamira ku mabbali wali eri yeekanga bamaanyi namutuga amutuze banange olumaze okusamira natuga atuzeeko omusajja genda maaso ono yakanda kulajja na Mutyaba bamukubye jadu Mutyaba twasobodde kikola etandika butandisi kati omuwala babadde babiri bakabadde babakuweeyemu nga bebaseemu naye nga bebasa awantu abatebakika era nazaako nazaako 10 kakati byo nga tebinabaawo essaawa 9 ez'emabega bagamba nti essaawa 9 ez'emabega ebyo nga tebinabaawo YouTube channel Kyotera Film Production twerekedde entandikwa ate nga salaba kunyumiriza kino kina Uganda kyaffe nze bampita mukiri ku mike 0755 abaayo kunoonya Mutyaba ansasule kuba olwayo ennaku zakwiza abaana ku masomero omuntu ne mubeera naye obukyafu ne buyitirira kati abatawulikaasi obajjende nga yaba obukyafu obuli eno kiki kino obasaana kuva ku njiri zange bano obwo si bukyafu obayiwa omusulo ebikapeti aba obukyafu kakati ku biri bye tulabye naye essaawa 9 emabega nga tebinabaawo bye bino Mutyaba wano yali asula zaleeta landiredi eyali amanyiddwa nga Nakaweesi yasooka kutandika lugezigezi nga bwe batayonja wano wakyaffe wazibu naye kirabika omuvubuka ono Mutyaba mugezi nga bulwawu alayika mpunyiza kati nabuunyiza kawoowo landiroodi gwe twagandawaza najjayo embi nagyongerako obunumanya giwunye landiroodi watuukira okuteekako eyiye nezibeerako 2 awo manya gitabuse ajja kunsasula nze Mutyaba oba bamugamba ndi wa Lugavu akumanyira bumanyizi nze mu Lugavu sirinayo wadde akawaayiro ajja nsasule nze wano mumanyi nga mpangisa landiroodi gwe twagandawaza ne tuza mu landiroodi ataddeko ekufulu eyiye era simwetegefu kulabika nga Mutyaba addamu n'asulamu wasula ebipapula byonna kiki nnyo akomyewo bwe yalaba landiroodi n'aweta
ndaba bubi oba Mutyaba onziruka ate lwaki onziruka yendisebo landiroodi abadde n'eriiso erisobodde okulaba Mutyaba abadde awetedde ku gumu kumbe emirimu gyafa era betwogerera Mutyaba bamunyeenya kati mu kumunyenya abadde agimazizza mbiro njagala sente kuba kyekindeese leero njagala sente kuba nkugumiikiriza nkooye kati Mutyaba bamugumiikiriza akooye landiroodi mukowu kyova olaba ayise ne kufuluye ate ebisumuluzo yabeera nabyo kati landiroodi onguba nzengedagewa ekisooka osasula bubi osasula bubi yensonga enkulu ekyokubiri bwonnengera nga sisoose kulaba obetera kugumu kakati ensonga ezo bwe tuzigattagatta kikwetagisa okusasula zobadde obanjibwa ogende olonyeka awalala genda ononyeka obupangisa ku nyumba empya banno basasudde kati Mutyaba tamanyi nti leero bataddeko akasajja akampi akokubiri okusinziira ku kawadde ateekako ekiri njagala sente najjayo ebisumuluzo kumbe bino si bibye ale bino biki landiroodi leero nazze maliridde njagala sente Mutyaba njagala sente sikijjaako njagala sente ekufulu landiroodi simwetegefu gijjako okugjako Mutyaba ng'akutte mu nsawo Mutyaba alina kwata mu nsawo awatali ekyo n'afuna bulooka tekimenya mateeka kati Mutyaba yeekyaye era agalako nakufulu ya landiroodi nakaweesi agamba wogikonerako bwoti LC yeramula siina buzibu bwonna bw'okwata sente zange nga nze nvaawo ate Mutyaba osasula bubi njagala ove ne ku nnyumba nkugande njagala sente kubanja emyezi 6 bamubanja emyezi 6 Mutyaba ku mitwalo 3 awo nno tubeera mu 18 Mutyaba azirina emyezi 3 emitwalo 3 mitwalo myezi 6 18 Mutyaba azirina kati Mutyaba nezivaako wulira kimutaasa wulira firimu Mutyaba asiwusa empisa Mutyaba asiwusa empisa ebifuba biba mugumye ne landireedi kyankalanye Mutyaba kimutaasa nazi kuno omuntu bwe yakubanjanga wabanga mugonvu naye Mutyaba ataddemu n'okuvuma avuma landiroodi oli yazizimba oba gwe bazizimbira kati nga batuuka ku nzikirizaganya landiroodi agamba kanjijjeko ku fulu yange naye nga nawe tosulamu ate ofulumya ebintu ngomaze okunsasula 18 gwange yanguwa kakati kumbe Mutyaba olayo Mutyaba ate Mutyaba tojjamu bintu nga tompadde sente ate tivaawo obijjamu onsasudde Mutyaba wulira Mutyaba landiroodi nkwegayiridde nze nange simanyi kibadde kintuuseeko okuvuma landiroodi ngenda kusasula naleeta eddoboozi eggwewuufu muviira mu bbanga ekyandisoose ate kyosembyayo kyova olaba ntemutegeera ekyalisoose kyosembyayo senga weegayiridde bwe kyali kati nga baagala batuuke ku nzikirizaganya bamwemu ewiiki emu anoonyezemu 18 ye Mutyaba anaaba azifunye landiroodi n'agizaako bakira onvuma mpita mwanyoko ku sente zange kweyongerera okunvuma bwe waleetako n'ebiku baŋŋamba olina ekiyenje kyenkana ente saagala landiroodi n'agirekako ekufulu agireseeko Mutyaba embeera emutyabula butyabuzi kati tyabule waabwe embeera emutyabula luli babadde bamubanja ng'asobola okuweta wazira kakati esaawa zino landiroodi ayongeddeko eyiye kitegeeza gyongedde okuwunya
biwunye kati ng'asooka ajja bamale omutemerayo akakomando eka giwunye bamutemerayo akakomando alabe engeri gyagenda okwasaganyamu embeera nagambye nti gwe omuwagizi wange essaawa yonna ngenda kutuusako youtube channel ey'abagave ogenda okusanga varayate zonna bukoleya butundutundu ebiyindi bina uganda ne firimu eza action pact wonna ngenda kutuusako essaawa yonna youtube channel ey'omugave mukiibi official va ku bino ebyokupapanya abalala bapapanya bupapanya nona kakazi kakambuwadde kataddeku kuvula eri endene eya bulaaka ate wenjikwatirako olwo mbeera mpoomye kyokka Mutyaba talina wadde ekikumi yakanda kumyuka maaso naye tuyunga tekimutaasa kakati Mutyaba zireeta Mike Mike wuno kiki Mutyaba kumbe Mutyaba waali n'owakakomanda akamumya mubanja kakati Mike agamba bambikidde yesimu eno gy'owulidde sooka otuule wano nina ebizibu landiroodi antereddeko okuvulu nagamba ofune ennyumba za layisi walemeramu ezo ez'esatu kati oba ey'esatu okuva wansi eba yammeka kumbe Mutyaba abanja Mike Mutyaba eri bamubanja naye alina gwabanja kakati nsasula ngende nsasula landiroodi kumbe Mike gwaguddeko naye alina ebizibu olaba esimu gyowadde ompulirako bangambye nti Kazende atemye kati era mbadde noonya ngeri gyengenda mu kyalo katikati taata ali mu ddiiro taata wa Mike afudde Kazende mwennyini mwana bibi nnyo naye bibaawo bakubidde nga bamugamba Kazende ijjuka ennaku zinadde mulwaddemu Kazende abadde mulwaddemu nange mbadde sigenda mulaba lwabudde nsembi kakati buyo atemye kakati wadde oli mwavu boolina okugenda oziika kakati ate agamba nti abadde alinayo kaddeemu tayagala okuwasa kati abadde akagambye keetegeke bayiye engeri gye bagenda ofunamu entambula ebatwala mu kyalo obuzibu bwa sente kati obuzibu Mutyaba bamubanja Mutyaba alina gwabanja Maikeri afiiriddwa Mutyaba talina gyagenda sula Mutyaba yasalawo awerekere kwono mu kyalo kubanga n'ennyumba bataddeko ki ekufulu katono ngagamba naye tutambudde tutya kooli nti zenja kulaba Kataala alina piki era piki gyejjetuwa ziri sente zenagamba zenafunira emmanga ku matafaali kati nga njagala olutuukayo olumala bwetyo okuzika Kazende ate Kazende yali aneviisa okutunda ente yange owulira Mike agamba nti Kazende okufa kibi naye ate akozeewo ekkubo kubanga sente zinakubamu bulooka nazigulamu ente kati taata abadde tanzikiriza tunda nte kati kaafudde bwe ngenda mu kyalo nvaayo ng'ente yange ngitunze efirimu yiino kati bwe nvaayo nkutemerawo bwe tukomawo ng'otemera landiroodi kyekyo kyennyini tuba tumaze owulira ddiiru Kazende bulijjo yalemesa Mike okutunda ente ye ng'amugamba musimanya agulemu poloti ente mbw aligitunda agulamu poloti nga bajja bayitawo Kataala wuuno wa bodaboda Kataala yoona abatanaaba Kataala alina pikipiki yiino efu kakati bali balina enteekateeka egenda mu kyalo okuziika baagala abapangisa piki egenda maaso efirimu egenda maaso muwadde mugamba Kawani kikati alina yino FF kati bamugamba tuwe ku pikiyo mwabawunya obwavu ani agenda obba wette pikiye ate wuyo mwagala na serefu ani agenda obba wa serefu ye kati bagamba bagenda kudda sawa 12 ez'olweggulo Kataala n'asabirawo 5 ninawe Kataala mumusaba sente n'afuna n'endali kyava gamba nzenze bwe mumpa obusente obutono nsigala nkawuuba
kaboja mutundwe egyebiri gye mumpamba nje wuubyo olw'eggulu amazima otufutukira nga bakyaliwo tumalegera tuyina nakagiteeka amafuta ejjudde Kataala agamba piki ejjudde nono kizibu okusanga wa boda ng'ataddemu pikipiki amafuta okugjako ng'amaze kubeera ku kiwaddiru nti omulimu gugwe banywa gabbi bwe baziwunzika ne bafuuwamu era bwolaba wa bodaboda nga yagaziwa amatama omanya ye piki yenywako bwero bwewagira n'afuuwamu kati amatama ne gagaziwa bw'otunuuliranga wa boda agenda ku stage bw'olaba yazimba amatama topangisa oba tomugamba kutwalo yaba anywa nnyo obwendo kati nga atikiwa esatu alo gwe Kataala akombye kwerima ayagala 5 bano bagenda mu kyalo amafuta ataddemu kirege gali muno gali gagala na kumenya tanka kati tugenda kuwa sente kati bano bagenda mu kyalo naye mu kugenda mu kyalo bagamba Kataala tebagenda mugamba nti olunaku lulamba bagamba tugendako wali abapangisa serefu za piki ekyo kyemukola ne bwaba agenda lunaku lulamba akugamba nkomawo saa 6 ate Kataala bamuwa piki kweyagala yavuga empya kuno yino FW ng'oddaawo tugenda maaso efirimu eno bagiyita omusambwa mu kkubo lyekooki Kataala ng'abawa piki mutyaba atuula kuli abadde talina gyagenda sula kati kagendereko mu kyalo basobole okutunda ente baabali nga bapika efirimu etandika kakati Kataala amaze okugaba serefu kati omuntu kasiibeko awaka omanyi ababodaboda lwasiibyeko awaka ng'omanya piki bamugobye oba yalwadde oba nga yagipangisiza serefu olunaku lulamba bw'aba avugayo 3 kati gwe wowe ompangisa olunaku lulamba omuweena 3 gya mukama we omutwalo naye gwagenda okulya awaka kakati Kataala ng'ajja atuuka awaka umbe bali bapangisiza bagenda wala bagenda kooki bali bagenda kooki wala egenda maaso Kataala alina maama kikaaba awaka leero mbu afunye obudde omwana we afuneko ku budde ne taata we kumbe bali bagenze kooki Kataala tamanyi Kataala asazewo abeereko awaka tugenda maaso neneyo mulembe omusambwa mu kkubo ly'ekooki mukibi ku mike ezekutuusaako production mugave mukibi Uganda ekina Uganda tugenda maaso nakyo ng'agenda aleeta ebyokulya abakulu nga boolekera kooki kakati Mike alina emaali awaka nga bwemanya abalenzi bavubuka babeera n'obuwala balo babujja mu kakaliyoki katono yakajja mu kaliyoki nga bateekawo layini bafunye omukisa nti pikipiki basanze Kataala yakayiwamu amafuta boolekedde kooki bagenda ku lumbe taata wa Mike yafudde omugge bwe baŋŋamba nga beeyongerayo buli kimu kiba n'omukisa kakati okufa kwa taata wa Mike kuleetedde mutyaba okufuna waasula bagende mu kyalo afune n'omukisa okuziikako ku taata wa Mike buli kimu kibaamu omukisa tugenda maaso nga bapika baabano beeyongerayo kati agamba bakifuwe nze taata nvayo nga ntunze ente yange era bwe bagana atilisiti tugibaaga yino piki tugirina tunaleeta ennyama nvayo nga ntunze ente yange abadde anemesa bulijjo abadde taata era bwenemesebwa atilisiti tunabbayo obubuzi obubiri kati bagenda kiki piki nezikira nagiwa omugere nagyongerwa ogwokubiri n'ogwokusatu piki ya Kataala ezikidde egenda maaso boolekedde kooki
okajjayo ensawo tulabe naye zino empya tezitera kubeera gya migere mingi pikipiki enkadde yeyo emigere emingi naye Kataala ono olowooza tatukubye empewo omuyaya abadde yanywedde ga 2 abakubisizza nga bwabadde yanywedde fulutanka ababadde enkalu. Kataala mugazi tomwesembereza naye nammwe kakati Kataala yabawadde pikipiki nkalu ate bamusasuliddewo kati pikipiki Mutyaba yeetadde ku lugendo lwabadde talina kubeerako olw'ebizibu bye tutegedde. Gwagenderako Mike mwavu muzibu wabula olw'okuba nti mu kyalo Mike ayinayo ente bagenda gitunda. Mutyaba n'aguma amubanja 3. Kati omanyi wunzika piki eyo tumale tugifuuwemu. Kati onaleesa amagezi epikipiki eno ewunzikibwe. Bakira bulijjo balaba ababoda nga baziwunzika babiyita byangu. Omala ogipikamu n'omala n'ogipikamu n'omuka n'olyoka olaba ekiddako. Epikipiki eno bagenda wa bagenda kooki gye batandise opikamu bwe bati opikamu yagikuba gumu kabebi ne kasa bebi kyova olaba naye buli lwopika mu piki etambulako akabanga akagere gali goba ofuye ge gaba gagenze mu luseke kitegeeza nti okuzikira essaawa yonna yonna oba kirindanga mbaga waka ziba omutima nagamba ofunagani okateeka ewaka bulina landirodi nga tumuwadde nange bwe tunaddayo mu kalyoke nange ngenda funa omuyafunyeyo kabebu era katwala kati alina okatwala kaziike Sezaala nga bulijjo ng'eddamu esimbula gwe yiyo FFW ng'esimbula gwe nga bakirira lyekooki bakiridde lyekooki wano nawali ge bafuuyemu ne gagwamu mu luseke era neera neryoka ebikola ebikoze kati oli n'ayomba gwe bagambye we twafuuyemu twataddemu mafuta era twabadde lwakugitambuzako ono nawali ezikire kati kabebi ne kaddamu nekeekyanga. Omanyi bubebi obubwo tebwagala nnyo mbeera za kugumiikiriza. Bubebi tebwagala nnyo mbeera za kugumiikiriza. Eno bwe bamukubira obudde bugenda tebamulaba bandimuziikako ne taata we ye Mike. Maama amukubira Mike nga sikulaba taata we ali mu ddiiro. Era tebaali balina okukola wano tosobola gifuuwamu gwakubiri naye bakutenda okufuuwamu ne bagiyiringisa ne beeyongerayo. Bayolekedde olwekooki batambula nno akatawuni nga tewali kati onaagamba kabebi kafuneko yekatuula kubanga koyo otambula kati bagamba nti tuula awo kumutyaba nti ate we tunaafuna amafuta ate tuvuge tudde emabega tusindise piki nze mpulira nkooye tuula ku piki zengenda kusindika oba tagala kusindika piki kakati kabebi kakooye kabyecangiddemu ebyokutambula ko Mike nti tuula nze nja kuwalula ulira firimu alo Mutyaba yagamba nze sikuyambako bagamba nti enjovu efana amasanga gaayo fana agago tegabangako gange tukulimba nawe ku byetuliko ddala ddala bwowolera namugambi nze yawaddeyo ne mulimba tebirina makulu ate tulinamu sente kati awalina obuzibu ne batuuka mu katawuni tewali makulu kubanga sente tebazirina zigenda gula mafuta
amakulu nti wano ne wabeeranga wennyininyini we bali oliwo pampu tebazirina babadde babeesingidde ku mafuta Kataala ge yabadde abagambye mbw ataddemu fulutanka ekyabadde ekyobulimba abadde mulaavu bakweka ku bizibu omanyi laavu tekwesa bizibu olina kyenoonya Mutyaba bw'ayomba mwe mwenuunanuuna buli mutuuka ne mwenuunanuuna kati gwonuuna abadde tosuula naye buli kadde bukyanga omujja mukaliyokita omukutanga tugendeze mwenuunamu bikyomo ye Mutyaba yamugambye tamusindikirako babali nga batuuka kabebiko kali kuli naye walayi nange sikusindika agawalayi kale walayi ne bwobeera wange naye babebi ali obuzibu esente batusaali amafuta naye nga zakwekubakuba onagiza ati avuddemu ekyasa nga bagatagata nga bafunayo ag'ebbiri awo ag'omu kacupa ag'ebbiri bagenda kooki banyweddeyo ag'ebbiri awo egenda mu maaso omukwano gwa kusiru Mutyaba bw'ayomba mwenuunanuuna tutambula tuli mu bizibu bwe mwenuunanuuna kamalayo okawalulira ku piki saagala okutunda ente yange ku bino nene ntuukayo ne baŋŋaana otunda ente yange ku bino byembonaabonera mu kkubo bwe sitema muntu ye Mutyaba alinda ono atunda ente ye bamusasula asatuge buzibu kwe kusanga ng'ente gye baatemye ku lumbe mutuleesa katemasiini okuva ku bule kati ng'agamba mutuleesa katemasiini kugebbiri asakate masiini eyo buli lwodduka naye enywa ebintu bino tebikwatagana ne bweba motoka akagundi kali eri akalimi kawukana ne bwodduka ennyo era buli lwoddukako kakulaga nti egenda mu maaso bataddemu ag'ebbiri awo nga boolekera ebyuma nga biddamu bikaaba netukatambula basimbudde essaawa 5 ate kiba kweshanga tizeze n'omwenda era zigeramu basimbudde essaawa 5 zizino zirabika zoolekera 10 okuziika kwa mmeka neboolekera tugenda maaso omusambwa mu kkubo ly'ekooki babano bali mu kkubo ly'ekooki bakkirira ewaaba Mike yavuga kabebi kali wakati Mutyaba nannyini bizibu atyabula atudde emabega egenda maaso Duncan Digital Studio yefulumiza Duncan Kataala ye muwandiisi era ye director nze ndi mukiibi ku Mike ani yakulimba mu nkyuka origino tugenda maaso babulayo katono nnyo yamanyiyo yagenda abagumya bakkirira bwe balinnya obusozi bwe bakkirira ku gali ag'ebbiri ge baataddemu eddamu etandika okole entondo ekola entondo neyabika omupiira eyabisa omupiira babali eganisiba bakigwe alo bebinakuba omulanga alo kakati nga tegannaggwamu yayabika ogw'omu maaso muvi babadde bakkirira piki ya Kataala ya bizibu neyabika omupiira kati tebalina ssente ebayo emipiira egyabika ng'olina teekamu mupya ate ne weguba nga sigwa kuteekamu mupya wano ani awera emipiira wano tewali galagi mpazzi ng'ate otuusa ebuyamba we wali obuyambi ebuyamba webayinza ofuna obuyambi obwa galagi bebi naddamu nanyiiga bebi olamika olina ebisiraani nze biki byammwe bwe biddamu mu nziza eyeeka nze sijja kgenda mu kyalo kati ono ng'akubira Kataala
nanyini bawa piki Katala Katala omuka piki amafuta twatuwereke mwana watuwadde amafuta gabbiri kyekisooka twekonyekonye tusindise kipiki kati ate kyabisa omupiira kakati Katala ne bwe yabagambye nti alina amafuta agamala yadde ataddemu agennya nga gamuvugisa tawuni saaviisi awo kakati bano beerabidde nti baavudde mu tawuni ne bakutula olw'ekuuki kisinzira omuntu ayinza okugamba piki yange erimu amafuta ng'avuga awo bw'atyo State Square ne yeetoolola ng'abawanvu waagenze agenda Kaleerwe n'akomawo ku State Square kati gwe bw'ogikwata n'oyingira Gayaza n'olowooza okgenda e Kayunga gaba tegakutwala nona musinika ebinnyo nze nabagambye mukomewo mangu mbawe kuzimbawa n'omuguwa ku mbaavu kubala kintu kituufu wadde kankujako n'okujjako nze kati badde bamusabayo omutwalo baweere omupiira Kataala talina luseke lwa litaani yagaana kakati Mike n'atandika okubyegaanira ku Mutyaba kipiki kino nze ngenda kireka wano kasita mbadde mbuzayo kati okutuuka ewaka gwe n'amanya ne Kataalawo katukoze tutya nze ngenda kireka wano bajja kibba kipiki ky'omusajja okuwera omupiira kuba kwa just 1,152 nga tebakubyeko piki yino eri ku FW sente miliyoni 5 ndekemu omukka wali maaso kakati abayaye ng'abala olaba otya nga nkulese wano ng'oli ne kabebi kange nze nsindike ntuuke ebuyamba baweere omupiira nkomewo mbanone kati ensawo gibalekere ensawo ogenda nayo ogera tumenya bebi ensawo ogenda naye ezitowa ekirungi amafuta mwegali amatonotono alina okgenda ebuyamba aweere omupiira maaso tuli ku kkubo ly'ekkooki bebi kangende nkomawe amuleka ne Mutyaba agenda aweere piki ekiraka n'asimbula baaba ali egenda ekunakuna obadde oli mukwano ne bawe mwekisinga nze ndi awo kumbe Mutyaba wedda bimuluma muntu nze siri muntu naye Mutyaba otambula nnyo obadda oba kukisinga ojjukirako nti wendi obadde tosobola kunkanyigirako ku kiisemu kati nera mukiisinge Mutyaba olwedda bakira bano bikisinga bimuluma Mutyaba mutya tyabule kakati oli avuddewo Mutyaba nga alunyweza emaali nga batambula efirimu eno yiino ennyonta ennuma amazzi tulina gajja eri mu katawuni gyali gyalaze ebuyamba kati bebi tunatuuka tutya mujala eri esente tugenda kutema ente eyo tubireko n'obubuzi bubiri bwetumala okubba obubuzi bubiri tudde kati nga batambula naye kati bw'atadda nabanga atadde jukira kano kabebi si kakaziko ennyo tiryawo kamukaliyoki omuyala asobola opikaawo n'atadda kabagenda bwe bambuka bwe bakkirira ate bano bamaama ye okutambula ennyo oluusi si bibeera nnyo ku sayidi yaabwe baabali beeyongerayo ne Mutyaba nga batambula lwalino luwanvuko olugendo kamami ne kakoowa kabebi kakooye olunyaasinyasi lwaliko olutonotono naye kakati bebi onaakooye kwe luli olutonotono lukyazimba kale tudda emutawuni ebuyamba waliwo makanika wuuno Ronald omusiru tugenda maaso ye makanika wa wano alina n'omwana gwayigiriza okukanika ate gwe kyali mwana muto kyansi kyali mpanvu nnyo alina gwayigiriza mu galagi ye wano we mukatawuni ebuyamba makanika mulungi nnyo era ng'amanyi kyakola ye Ronald omusiru
Ego sente zange kuba nzozirika ndio shoka abiwa muli bakuwa sente zange. Kumbe gwayigiriza akasente tebakamalanga era simwetegefu muyigiriza bisigaddaawo okujjako ng'akasente kaweddeyo. Nabagamba emitwalo 4 mwampaako 2 kaakati 2 tegajja wuno oyigira kumukumu zireeta oweebizibu. Jjukira baavu tebalina sente nga batuuka mu garagi ate Ronald omusiru ayagala esente n'abatali nga bagireeta ey'ebizibu piki yakataala. Siniya makanika ng'agisa ku yaddabo agende maaso n'okuwera omupiira. Gwawerera omupiira sente azirina kibuuzo. Beringi ekubye simpisi. Kakati ng'agamba nti waliwo obuzibu ne beringi eyiise ey'omumaaso. Omanyi bubaamu bu beringi bubiri maaso awo. Olina empya nti nzirina. Empya zitangira ku 3-5. Empya 3-5 Taiwan. Origino ya 5. Naye mba n'obuliddeko. Omanyi bamakanika baba n'obuliddeko babbi. Bino bye mumuwa piki simanyi genda okanike ng'ajjamu akaka akapya ng'ateekamu akakadde kakati oli bw'ajja ng'amuguza akaliddeko. Tulabako mutaafa. Tulunagamba nti bipiki byafiisa kino ki FF koye gwe tulabangako mutaafa. Kati bamakanika gwe ne bwoba oli mu bwangu nnyo jjukirayo abali ku mulimu gwe ekyo kyakola bulijjo. Tosobola mugaana kukwata simu bamukubira essimu ng'akwata oli kitaawe bagenda mumuziikako. Kino nno kyamugjamu mu mbeera Mike. Malirize bataate kigenda kuggwa. Ninawe oli ku simu kyokka nze gye ngenda kamalirize awangi ogambye kubye ekinagamba teekako buloka ku piki eyo. Musajja kale twala piki ye twala wejjako ekyuma kyaffe gitwale twala. Ate oyina sala puleesa makanika taata wange nkwegaye gwetundika nti ku puleesa naawe nolwaki temwasoma bwa makanika naye makanika wali ofiriddwako amalaalo genina ewaffe gammwe kitegeeza nfiirwa. Nze nkola mpola oyagala nkole ogenda zika kitaawo okole gadibo galye naawe ekutte. Okulopa kuka ngina mulumbe singa mbaddewo ogenda mulumbe yesi linda tebamupakukira Ronald omusiru yasomebwa makanika yamala ng'amaliriza. Ekirungi okuwera omupiira tekisukka nnyo 1,500 ng'amaliriza. Kati atalina okuvuga dde emabega akime mutyaba ne kabebike kali akakaliyoki ng'eyogera gwe omuvubuka naye omuvubuka apakuka bambi kisinziira ku bizibu byalina. Pikipiki emufukidde piki nga siriiwo kati onamugamba Muzairu bwama bwajja wano kapiki kano mugambe keetaaga okuteekamu omusingi omupya. Ate Muzairu bwama mugambe tumubanja nsanga lyaddala kukolera muntu nga mubanja owulidde bwe mwennyininyini akanika wano tundaba kumalayo sente zangu bo mwagala ki mutyaba tafuuse wakusindika. Ate omuntu talinaamu ngobo ekyo kyemmanyi niigiina wuna walula buwaluzi kabebiko kakooye eyabagambye obba kima tannaba kutuuka mutyaba atandise otambula nga yeetaagamu enkondo. Buli pikipiki gye bawulira si yeye Mike. Omusana gwaka ennyonta ebaluma bakooye baavu. Kati wano baali batambulira basanga omuntu nyabo gye baleko oyinza otulagirako katawuni akatawuni mweyongereko eri maaso firimu yeno mweyongereko eri maaso. Balina omuntu gwe basanga ne bamubuuza n'abagamba mweyongereko maaso akatawuni tekali wala. Lulisi luzi awo tuyinza ofuna amazzi nga bakwata ekkubo
bala Mutyaba wakusindika njake balengedde akakubo akalabikanga kagenda kale ku luzzi oba bava ku maini basobole okulaba nga bayingira oba balabe kale ne wezibeera nga banywesezaawo nte banywe ku mazzi kubanga bayonta munange nabafuna we batuula omuntu n'ogamba mbu ogenze kanika piki bebi n'atandika okuyomba tonadda zino saa zigenda mu 10 tutambulire twakatambulire tunawe okwo kuba kwemulugunya nanyi nayo twalizeeyo ate omulenzi onamulaba muyaayi wulira Mutyaba paasi katigoloza ayinza n'okuba yabbye piki y'akataala obwo buvubuka bwe musanga mu kalyoke temusooka kukebera buyaaye dda atulimbanga nsika mutima oba abadde nze ate nekyenda batalinayo nte waabwe ogwo guvubuka guleka gwava ne ku kyalo nga gubbi nga bagugoba n'ogugoba kirabika ne taata waago tayagala aguziikeko ogulaba gaba n'ekisiraani kati taata waago yatukuba ebizibu mu kkubo asobole okubeera nga tegumuziikako guyaaye kale mulekawo ffe Bamutyaba mutawuni eri nepangisiza nesuza nze neesulira eri mu tawuni nepangisiza buli kimu nkirina mudda kugayaaye tegerekeka kakati Mike naye nga mwagala ebiki ebyo ebyo biki naawe Mike batandise omukuba amagye amazize amagye amavundu Mutyaba gy'emikwano bukimu nkijja izi bwetokiraba naye kati tolaba piki nze nagibafunidde esente zempadde kataala nze nzibawoze mwenyini mubanja alo ekisaanyi awo olaba ekisaanyi bwekizenze entaasiza ngero odda kuguyaaye ate buno bubebi butya ekisaanyi ate bali mu kasiko mubi nze mpanekoti nebake oba tegudda guleke ogugona gubbi natomera gubbi kabebi nga kebaka kati awo Mutyaba yanazzaako kyazzaako nga beebaka onakumbeera kumpi nga wenagambye Mutyaba yakizuula ng'emejja kuba paasi nungi zino paasi za Enzo Fernandez zakubira Nicholas Jackson n'alemererwa munange mu kibira nga beebaka alo gwe gubale gwe kumbe yabalagiridde gwabadde musambwa bwe beebaka gwabakuba otulo ne gubeetikka ne gubajjawo etandise firimu eno gwabadde musambwa gwabatikka kati bakira Mutyaba nengwa ku Mutyaba nja kukuba omuntu nze mubi akatambulidde okuva eyo nena omukulu bwe yakomawo yanoonya abantu nga tabalaba kati ekyasinga omuluma mu butabalaba Mutyaba oyo tamwesiga ku kabebike era nja kuba Mutyaba ajja kumbuulira oliruddawo nze nengeza nkukwata Mutyaba naye nga Mutyaba nze neku awallahi billahi tallahi Mutyaba manyira bebi wange nyini oli ku bebi wange mulina mu kisiko buli wentunuulira wonna waziyivu ndabira ddala nga buli kimu kisobola okuggwerawo byonna bisobola okuggwera buli wentunuulira akasiko ndaba nga buli kimu kiggwerawo Mutyaba sikulabako yabanoonya ne babula mukwano wewe mukwano bebi bubu oyo Mutyaba muveeko bebi Mutyaba akulimba yenzawuwo nyeno bebi nagipakinga nagijjamu ebisumuluzo ayingira akasiko Mutyaba va ku mukazi wange wano muteekwa okuba muyise wano era akatambulidde babuze egenda mu maaso Mutyaba naawe alo esagala Mutyaba yamukubye dde amagye amavundu nga we guli oguyaaye naye Mutyaba bwatyo kakati Mutyaba asazewo yezibike mukazi wange Mutyaba anaawona ye bwebwa bubebi obwo bwe tujja mu kaliyoke kati ate tekasobola kunninda nagikuba omugere Mutyaba Mutyabawu nalyoka agikunamako bwati mutya alo egenda mu maaso kumbe bali
omuzimu bwe gwabaleese oba omusambwa guguno wane twatandikidde firimu biri tubadde tulaba essaawa 9 ez'emabega wane twatandikidde bakira ku ntandikwa yennyini bwe gwabeetise gwabalagiridde ne gubakuba otulo ne gubeetika ne gubaleeta eno guguno musambwa mu kkubo ly'ekooki kati luvannyuma ntyabadde engulu awawa mukemmanga webali tamanyiwo kulega yalaba omukazi gwe ne guyimuka mutyaba ne gumutugirawo kati kabebi kaba kebase kawulira mutyaba alajana ng'alinga gwe batuga mutyaba ogenda okudda engulu nga mutyaba mutya inna lilahi rajiuna mtyaba egenda maaso egenda maaso firimu toka mutyaba ongambye gumaike gubbi kyokka ate naawe mwennyini laba mutyaba byokola ne kayiwawo 10 akali omusambwa mu kkubo ly'ekooki tugenda maaso ne guzzaako bambi kadduka kiwalazima akali kadduka kiwalazima nga bekakaaba maike tamanyikiddwako mayitire mutyaba oba aguddemu nsimbi kati jjukirako tekalabye kituuse mutyaba wazira nga ye mutyaba mufu maike wandiseewo mutyaba afudde tugenda maaso neneyo mulembe kyotera YouTube channel kugenda tusa neno na picha nayo yabizibu kati najiza weyakanikidde n'obusungu nno obungi kati n'abaako ekimoloka kyayimiriza kireme batomera ne bayitawo bannange naafunye ebizibu eri abantu abataagala baziikako naye ono kirayika kitawe taagala amuziikeko nentuuka mu kibira wali bwe nagambye kati yanyonyola makanika ndabyeko no naleseyo abantu nga bwe nagambye nzizeyo noonyeza siina n'omugwe ndabyeko yenna mbadde nkoma oli ngatuuka mu makati awo olujegere luva kati ate mbadde ntuuka mu makati awo olujegere we lubuukiddeko ovudde wali mu tawuni awo ly'Kinnamaliga kati kyava mugamba ogambyewa okumpi ne tawuni ya Kinnamaliga sibali nga ne mugamba gambye bwaba batambula mbalesawo nti mutambule nzizeyo mbanoonyeza kimutyaba tekibye mukazi wange akakabira nga sikangu kati makanika namugamba naye akakabira nga sikangu akakabira sikangu olaze piki neera efiiridde kati agamba piki ne bweba efiiriddeyo mu kabira ako noŋŋamba nzije nkuwerera omupiira ne bwoba omupiira okuguwera ompa 10 sijja akakabira bagamba kali abantu kababuza batya makanika mulimu bali abantu mulimu basezi kiki bantu batemerawo mitwe oba mulimu basezi simanyi ani abajjira muno naye asaba abantu abo babulirawo era buli omu akimanyi toyogera nannyo nze saagala bintu byawongo naye waliwo ebyawongo ebiri mu kabira ako yafuuka omuzimu kali yabuza abantu bagamba mbu mulimu omuzimu baguyita Namuddu musambwa yabuza abantu bwe yafiira omwo bamuzi akakabira bakajjako n'erinnya lye kati bakatuma Namuddu era oli bwagamba nti ndi mu kabira ka Namuddu mpitawo omanya ali mu buzibu bagamba waliwo omusambwa oguyitibwa Namuddu awo kati jjukira ono muyaye sente zamuweddeko balina omuddizaako olujegere ate yeyongereyo kyankulabe kati omanyi bagamba nti musajja munno gyomusanga omusajja gyagenda gyasanga musajja munne kati nga mugamba kuno kuliko omusajja musawo naye omusawo oyo ayinza okuyambako okulabika ngaofuna abantu abo bwe baba babadde bakabula nga tebunaziba
omusawo oyo ajja kuyambako naye ono yaatira ddala ebyemizimu era nebyabasawo abaganda tabyagala nze nkulagirirayo bagamba mbw abayamba era bulijjo ntera okuwulirako abantu abagamba nti bagenda mu basawo abaganda bagenda wooyo kakati jjukira nezimutwala ew'omusawo tazirina yali alinako owola wa makanika at least amusingire piki ey'akataala agende w'omusawo omuganda amuyambeko bafune abantu be okuli bebi awamu ne mutyaba nga bamuwola 5,000 pikipiki ng'esigalawo ku buwambe bwa 5,000 noono asobole okugenda agende ku musawo omuganda wakimakanika nga abantu bange mwebali naawe bwegundi bw'osulayo piki mbagiguze ku 5,000 oba tobanja ate makanika teyeerega nja gitunda mu supeeya abavubuka naye mulimu abantu bataba nti ebintu ebimu gyebiri abavubuka tebamanyi kati akakabira nawe olekawo abantu akabira kannamuddu kati nga bamulagirira ku mabbali eno bagamba mbw eriyo omusawo omuganda ayinza omuyambako n'afuna abantu be bwe baba tebonna bakusiba nga bayingirawo muzeeyi jajja yemuli jajja kumbe jajja gyali muzeeyi Alex Mwesigye Kalyama ye jajja firimu eno egenda maaso omusambwa mu kkubo ly'ekkoki naluyingira mu kkomu jajja nazinye bannange batugenda mu kyalo nafiiriddwa taata ne bambika nebangamba okuzika kwa leero agenda maaso n'omuyitiramu wange n'omuntu wange ne bamperekera mukwano gwange n'omuntu wange babadde bamperekerako pikipiki netukolako effujjo wali ng'ovudde era akaayi kati ng'ovudde era akaayi awo nza ekyo kibira ekiri awo wakati ekyo ekibira ekiri awo wangi nembaleka awo ngende wano ebuyamba nsobole okuwera piki kubanga ebadde yafudde omupiira sabula emboozi mpulira ngamba kangitwale bweba mala ogikanika jajja akome nkoleki mbasange neseesa bulungi mbaba mujira mutambula ki mpola jajja nesindika piki jajja asirisa awulira nanyenya omutwe na mpise buli wamu nga tewali muntu yadde ayinza nokuŋŋambako nti oba bakutte wano oba bakutte wano ulira firimu sakunyamba jajja asaba kunyamba ndabe nga nfuna bantu bange okuli bebi wange ne mukwano gwange mutyaba kuba baŋambye ekyo ekibira kibuza abantu muvubuka ali ku mindi yakomonta obuzibu nga bunene kyava mugamba obuzibu nga bunene ogambye kabira ki akakabira bakayita namuddu akabira ako ndaba bakayita namuddu tebakayita namuddu sikogambye akabira namuddu jajja yalaganga kibi nnyo bwebaba abantu bo tomanya leka nookubuulire lwaki akabira ako bakayita namuddu akabira kalina ebizibu byako ebiseera ebisinga buli akagendamu tadda tatera kuwona ate talabika akabira ako tewakategeerako naye lwakuba nti tewakategeerako mu myaka 15 emabega bino bye byabaawo 10 years back emyaka 10 lwaki akabira ako kali abantu akati eddako myaka 10 waliwo abayaaye bali mu kibira bino bye byaliwo omanyi buli womanya gyova otegeera gyolaga waliwo amuwala eyali mu kibira ng'agenda maaso n'okunoonya enku bw'oba weetegereza gwe guli omusambwa bino bye byaliwo waliwo abayaaye abaali batemye windo ewaabwe ne bajja mu kibira akawala kaako ekiwala ekyo nayagala okikwana kinnamuddu ekyo
naye laba bwenkisanga mu musana pereketya ngenda kikwata egenda maaso bino bye byaliwo omusawo omuganda abinyonyola maike emyaka 10 egyedda kati nga baleeta amagezi onagamba nange ngenda kuyambako tugende tukayoole kibira 7 ne bakayo alo ne bayola Namuddu bayola Namuddu bali 3 Namuddu nagwa mu mbi bali 3 eyasooka neyekakatikako bamukwatidde lyakutte emikono n'amagulu eyasooka nakyekakatikako nakimala n'omulala ng'alina okuddako n'owokusatu akimalirize akiggale egenda maaso firimu Namuddu yagwa mu buzibu yasooka n'amala naddako n'owokubiri ne bakwata emimwa onaakwata amagulu olina akwata emikono kyali waggulu yanyiga omumwa teri buyambi teri kutaasa Namuddu ne bamwekakatikako 1 2 3 nga bamaliriza gwe omugave mukiri ku maike nze nkutuusaako bamaliriza Namuddu bamuleka ng'embeera si nnungi abakulu baavaawo mu kweyagaliza n'essanyu ery'amaanyi naye nga ye Namuddu bamuyisa bubi bambi n'embeera gye bamusangamu Namuddu yali omuntu atalabanga ku mbeera ya sitaani kyokka lwagirabye embeera ya sitaani ate n'agifuna mu bubi kakati ono omuyaaya omu aleeta amagezi nti ekyo ekiwala kitulabye ate ffenna kitumanyi bwe kinadda engulu kigenda tuwawaabira bagenda tusiba gweolaba bwadde engulu ayinza obutatuloopa n'asanyuka busanyusi ono atunulanga ekiŋŋaŋa n'agamba tugende tukatuge kaffe kubanga kagenda kukutuwawaabira bwe kanaaba kazza engulu tugende tukatuge obwongo bwebwo emyaka gyegyo gimaze okukola ekikolobero kati mu kusaanyawo ekikolobero ekifaanagana bwe kityo baasalawo nga Namuddu beetaaga kumutuga kubanga ng'etteeka alina kuba wawaabira senga abazza engulu tukatte tufune gye tukakweka kakati ono kyava agamba nti ate banajja ne bazuula omulambo bajja leeta embwa zijja tunoonyereza bambi Namuddu oluvannyuma ennyo adda engulu Namuddu kube baali bamutuusizaako kumbe baali bakizudde nti baali balina mutta asaanewo bakomawo ali wano bambi bamulese afumbya miyagi ne bakomawo kati ate bakomawo katta ono n'agala gwe ate omuntu omuddamu bagambe n'adde matidde ate omuddamu gira tumutte tugende ekankaddamu naawe kati ate bwenkaddamu tulina obuzibu bwenkaddamu kibagambe kikalemesa katta leka malo kaddamu omuyaaya addamu ng'akakuba laawundi awo kubanga tekirina amakulu katta nga tamaze kufuna laawundi yakubiri kale Namuddu bamuyisa bubi mu mbeera ey'obukambwe ate ey'ekitemu mukazi wattu n'ekigendererwa ekyokutta Namuddu bagwa ku Namuddu lete jinja kakaluba obulago tewaliwo ku kiyinja wano ono nakwata n'asiba ennyindo ne batugeno tebamala okatta nekafa omyayi namugamba kati kaddemu mukanne meseza anti kaliira awo kati emisayi tegikyatambuza buwoomi obuwoomi kati olwo buba bufudde bamaze okukatta laba emyaka
egireetera abantu ebizibu nga basitula mulambo gwa Namuddu basobole ogukweka bagujje mu kyangaala. Buli kimu kibaako n'entandikwa naye oba oluusi eyinza okuba nga yali ya bukambwe ne bw'osanga oluusi omusambu ogubeera n'obukambwe ku sayidi emu ate oba oluusi oba tugunenya bwe baamaliriza basenkaggale bano nga beeyongerayo. Kale wayita akabanga abantu okuva ewa bannamuddu batandika okuyigga Namuddu. Bajja bakawola Namuddu. Namuddu yagenda okunoonya enku mu kibira, Namuddu teyadda. Bayigga Namuddu. Bino byonna byonna tulaba ebyaliwo myaka 10 giyite flashback. Omusawo Omuganda yamanyi ku byaliwo obukambwe bwe bwava n'akabiira ako katuuma Namuddu. Namuddu bamutira wano. Aba akyayita Namuddu yasanga Namuddu bamuta ne balekaawo. Yasanga Namuddu batta ne balekaawo nga n'okuvunda atandise okuvunda naye nga bamutta mu bukambwe. Basooka kimutuusaako ate oluvannyuma ne bamala ne bamutuga. Kyova olaba nze nkugamba nti omuntu akwata omukazi sawasawa na mutemu kubanga ebikolwa byakozesa okusobola okufuna ekyo ekiba kimuleese eri omukazi oyo biba birimu obutemu, kukwata bulago oli aleme kuwoggana, kumunyiga nnyindo, okukakananga naye omuntu yenna alina rapist sibawukana nnyo nekkiira. Munnange bwe bamala okugyawo Namuddu ne batwala ne baziika omu ku b'eŋŋanda ba Namuddu anti kookyo ogitegeera bamanyi bulungi okuloga nga gy'aleeta eddagala ng'alaamiriza by'alaamiriza ng'ateekaawo we bajja Namuddu ne bamusanga ng'afudde. Gamba Namuddu teweefiiririra wekka wabula kituuse ku abo abaakikutuusaako kubanga kizuuliddwa nti teweefiiririra wekka bakutta mu bukambwe. Ng'amala okulaamiriza tuliko ki mu Kibaale nga yeeyongerayo. Kaakano n'ebyo byaliwo era ekyo kyekyavaako akabira kano akali okumpi mu Namaligga okubeera nga bakayita Namuddu, akabira ka Namuddu. okuyambibwa jjajja ensonga Jjajja ng'amala omuyitiramu byonna lwaki akakabira katumibwa Namuddu. abantu bange bakyali balamu Kati jjajja nze mbitegedde byonna naye abantu bange balamu oba manye Abaganda bagamba tinagana afa. Yamugamba nti naagana afa bagasalira ensanja. Abantu bwe tebunnaba kuziba nga bali mu kabira ako bayinza okuba nga bakyabuze bubuzi. Katugezeeko naye nga nkubuulidde obukambwe nawa gye bwava. Jjajja ng'akwata amaanyi ge egenda mu maaso. Kino nno tulaba kina Uganda Super bampita mu kibi ku mike ng'akoyola emisambwa gyonna egy'omu lusozi egy'omu bikko bonna we muli bajjajja mukowooleddwa muyingire embuga mugende mutaasa abazzukulu muvi ng'abakowoola bajjajja bonna amayembe gonna gajja tegasembera tewaliwo lyasigalayo. Namugamba muzzukulu kwata agenda mu ekyo kibira olina okudda mu kibira ekyo. Wangi jjajja obadde ki oyagala kudduka odduka jjajja tewali jjajja tewali ekibira ekyo olina okira olina okuddayo mu kibira ekyo. Totya taasa tomanya
oyinza okubataasa okuli omuntu wo ne mukwano gwe mutyaba ojja ofunayo omuti omutuba bw'otambula ojja kufuna omuti omutuba gwonna kubanga omusambu ogwo ogwa Namuddu gusula mutuba era mwe guwangaalira kati gwe bw'osanga omutuba gwonna mu kyebira ogenda oteeka eddagala lino jajja omusambu anaaguyitaba oli musajja okankana ki oyagala taasa bantu bo oba oyagala kutiitiira okwaŋŋanga buli kizibu kyonna omusajja alina okubeera nga yeetegeka okuwaŋŋanga buli kiseera kyonna naye nga temuli musambwa sikimanyiimu ekyo era ojja kugulaba bw'otuuka mu kibira bw'onaatuuka mu kibira kizibu okusanga ekibira nga temuli mutuba emisambwa gizuula nti omuntu oli oba omusambwa gwa Namuddu guwangaalira mutuba wonna mu kibira osanga omutuba genda osimba eddagala lino tokankana bona amala osimba eddagala awo nno basaalongo webagenda otandikira okuyambako okunoonya abantu n'oliteeka wakya tokola nsobi n'oliteeka mu muti ogutali mutuba toyina kusinkana muntu yenna n'omubuuza tobaako muntu yenna gw'oyogera naye n'obaako ky'omugamba kakubuuze tomuddamu mpaka ng'omaliza mpaka ng'okutta eddagala eryo n'oyingira ekibira ekyo n'oteekayo mu muti omutuba gwefuula nnyo abantu abalala tobuuza muntu yenna kubanga omusambu ogwo gwefuulafuula abantu abalala lwaki ngambye tobaako n'ogwayogera naye yensonga lwaki nkugambye nti tobaako gw'owuuna kakubeera okubuuza genda egenda mu maaso yaze kuziika taata we tannatuuka gy'alaga ng'avaayo bamuwadde emisangigi yajja akankana najjo emisangigi giri mu Jjembe Mike ng'ajja n'emisangigi ge jjukira alina we yalese piki nga yagiresewo ku businge bwa 5,000 omusiru bwe yakomawo yasooka kunoonya makanika kyokka bamugambye toyogera na muntu yenna ng'akomawo agenda okujja nga makanika piki avuzeemuko agenda kumaliramu amafuta mulindemu kati nti akomawo mangu kati ngagira emisangigi ng'agisaano kumbe eddagala yalise dda bamugambe tobaako gw'oyogera naye bw'amala ng'ayingira ekibira ekya Namuddu naye ng'eddagala lyafudde dda kubanga atandikidde mu galagi ng'ayingira kibira ajja alingizalingiza anoonya omuti gwe bayita omutuba kuba abakira bagambye nti omusambwa Namuddu guwangaalira mu mituba egenda maaso bagita omusambwa mu kkubo ly'ekooki omusambwa mu kkubo ly'ekooki gwe gwa Namuddu era ye firimu gye tulaba Kyotera Film Production mu kibinga buli kyonse ndi ku Mike wonna wonna abafulumira ebinnauganda mu ggwanga wonna genda osangewo firimu eno bwe mulabi w'oku channel ku YouTube genda ku Kyotera Film Production ye YouTube channel kwogenda ogisanga nkubira 0755 729 554 eyo ye namba yange Mike Lee ageeka ng'azuula mutuba guguno muvuuka kumbe Namuddu mukambwe nnyo eddagala lyali lyafudde dda ate naddala abavubuka bwe bakimutuusaako Mike naye teyaluwona Mike naye teyawona omusambwa mukambwe nnyo kayagala tulabe tudda mutyaba gye yali asula ono ye Landi Road omuyite Landi Ledi Nakaweesa nanyini kuzibanja kakati alinawo omupangisa omu Saalongo Uzaifa
bantu bagezi kumbe bulijjo Uzaifa anoonya wagenda okuwonera lenti ayagala akwanira ndi radio ono ebyokusasula bibeere nga bikoze eki sente zitufaanana kakati gwe musajja gwe Saalongo gwe nkukwaneko ki oli mupangisa n'okusasula nkimanyi oluusi myezi 4 ompeera myezi 2 sente zirina ogenda kunnyamba kiggwe sira kyenkwagalako omusajja owonge gwe nnina mmala kumbe n'omukazi mugezi omanye ebintu bino biba bibiri beera ne takisi bwana mu omuwala transport tagenda kusasula beera n'ekikomando kwana omuwala ekikomando ajjalya kyabwerere beera n'ennyumba kwana omupangisa agenda sulira bwerere ekyo nakaweesa akimanyi kumbe omuyaye bulijjo ayagala okwana landiroodi ebyokusasula bibeeko webikwamira ninange nyina omukwano ate gwesobola okukulaga wulira abayaaye kimanyi bulungi nti ndi mupangisa manye oli ndi mupangisa oli landiroodi esente olina naye sente zigula mukwano naye sente zigula mukwano nti kafenyera ebbuga lya bisi genda okwane bapangisa banno tudda mu kibira jjukira bambi ono mutyaba bamusse kati adduka kiwalazima okufuluma ekibira kati nzire wanze yabuuza wajjadda gezigatezeka Mike yaŋŋamba njagala yandeseewo mutyaba ebyewaabwe bimusse mama kati nkoze ntya maama walala mnyamunyambe yakuba omulanga ne waali tamanyiiwo bebe alo namudu yasembera namugamba okupoliiryo genda ojjatuuka ku main todda mabega totunula mabega tobuuza na muntu yenna dabusi wammwe nkuwadde omukisa genda weesonyiwe n'abavubuka bayaaye nze be babintuusaako genda tegutta bakazi kubanga nagwe mukazi gubuzanya abasajja kubanga gwanyiigira buli musajja yenna era buli musajja gumulabanga yeyakimutuusaako era Mike ne mutyaba tebadda kakati no nannyini mpiki yiino abagimutwalako bagenda kooki abagimutwalako bagenda kooki kyokka si baakudda kubanga bafu naye nga te piki ye gyeri mu katawuni akamanyiddwa nga Buyamba bagisingira makanika ku 15,000 sinategeera kasimanyi wakutandika kati obuzibu epiki eno gyavuga ya mugagga olaba firimu bwetandika kati ninatandikawo ginoonya tamanyi piki wagenda tandikira ginoonya omugagga akuba amasimu ga kumukumu bagitutte ku makya abakubira amasimu teri n'omu akwata Mike ne mutyaba mugagga wuno mugagga piki njirina nzijja piki nina gwenjiwaddeko naye nzijja maama akakataala kaweddemu dda abantu tepiki bonna mayiti enaakomawo piki enaakomawo iyo kibuzo okumunoonya kubanga n'essimu kati ogenda kukola otya abantu bakubira amasimu tebakwata mugagga akuli bubi kati katala kyava agamba leka kanjiye naye atandikiddewa tamanyi bali gye bagenda oba bagenda kooki oba bagenda Bugerere oba bagenda Bukunja oba Buvuma epiki agiziza atya bannange kati no bakoza mu kibira ekya Namuddu nga ye Namuddu akyaliyo ekooki mu kibaala eyo Katala anaamanya atya awali piki era y'omugagga
agenda mugamba atya? Kino nno kiraga nti firimu ekyagenda maaso eriyo akatundu akaddako bw'owuliranga omusambwa mu kkubo ly'ekooki omanya nti tutandise gyongerako. Mbadde mukiibi mwebale kulaba mweraba.